olwaleero tugenda tutunuulira enumbers nga bwe ziri mu bayibuli amakulu gaazo. Tugenda tulina enamba eziwerako ddala nozanga 6. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 7, 8 and 40. Namba nyingi nnyo mu bayibuli ezokuba tutunuulira, naye tugenda kutunuulirako ezo kubanga zisinga okubeera common. Zebasuubiza okuba bakola vidiyo eno. Vidiyo naye ebikwiga bingi. Abamu mufuna ebirooto mulota number 7, abamu mulota 40, abamu musiiba 40 days but you don't know exact number etegeeza ki mu bayibuli. Osiiba 7 days tomanyi kizitegeeza, 3 days, 2 days, 1 day tomanyi kizitegeeza, 4 days obaire ogenda kuba ng'oyiga ng'otegeera enamba ezo kizitegeeza. Tugenda kutandikirawo ne number 1. Number 1 representinga unity, obumu oba obwegassi. Bayibuli egamba tulina Katonda omu, for there is only one God. Bakirina okutegeera Katonda na existinga in 3, Father, Son and the Holy Spirit, the Trinity. Omuntu naye abeera omu, naye abeera body, soul and spirit, complete unity. So namba emu esymbolizing unity. Bayibuli tugamba mu kitabo kya Efeso essula 4, for there is only one baptism. Fena tubatizibwa, okubatizibwa kutya omu. One body, fena tuyingira mu mubiri gutya omu ogwa Kristo, kwenangu mubiri gwa Kristo. For one baptism, one body, one hope, one Father, one Lord, one Spirit, fena mugumu mukama fudde gye bazibe. So number 1 representing unity. Number 2 signifying kyetuyita witness. Number 2 mu Bible. Okay? Bwe tuddayo mu kitabo ky'Ekitonome essula 4 ejjulwa 26. Mukama Katonda mu ddoboozi lye yagamba Musa nti mpita eggulu n'ensi okubeera abajulirwa bange, era ayina ebikolimo byagenda pronouncing eri abaana ba Isirayiri abatagenda kumugondera. Mukama yeebazibwe. Mukama yagamba mpita eggulu n'ensi okubeera abajulirwa bange. How many did you call? 2. Eggulu n'ensi, the 2 witnesses. Bwe tujja ku the mercy seat, the mercy seat yabeerako 2 cherubim angels. Bali bateekako bamalayika 2 mu bibumbe in form of witnesses. The mercy seat yali mu tabernacle. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Bwe tujja ku bulamu bwa Mukama waffe Yesu, Yesu bwe yali asindika abayigirizwa be okubuulira enjiri yabasindika in the pair of 2 to witness about him. In the pair of 2 nga basindika okugenda okugoba emizimu. 2 people yabasindika disciples, 12 of them in the pairs of 2 nga basindika okugenda okubanga bamukolera omulimu. Bw'osoma n'ekitabo kya Acts essula 13 bali mu kusaba n'okusiiba, omutukuvu n'abagamba munjawulire Paul ne Barnabas olw'omulimu wedde nga bayitira. How many? 2. Bwe tuddayo ku bulamu bwa Mukama waffe Yesu nga bagenda okumukomerera, they brought in 2 witnesses okubanga bamulumiriza. They are even false. Bali boogera bya bulimba. So number 2 represents witness. Bwe tuddayo era obulamu bwa Mukama waffe Yesu, Yesu bwe yafa, bamalayika baali 2. Okay, katandike story bwe yali. Bali abakyala 2, Mary Magdalene ne Mary omulala. Be bagenda ku ntaana ya Yesu okulaba nga Yesu azuukidde. How many witnesses? 2 went to witness the resurrection of Jesus Christ. How many angels appear to them? 2 angels appear to them. Nga bababuuza mu abakyala munoonya ndi. 2 angels be babagamba nti Yesu azuukidde. Yesu era bwe yali agenda mu ggulu n'abulirayo, 2 angels came and appeared to the disciples. Babagamba mukyali wano musamaalirira nga mulaba ng'agenze bw'atyo bagenda okukomawo. Let's go back to Sodom and Gomorrah. How many angels did God send to witness what is going on in Sodom? Mukama yasindika bamalayika 2 eri Mr. Ibrahim n'amubuulira byonna ebigenda maaso mu Sodom, naye ne batambula ne bagendayo wa Lutti balabe ekigenda maaso mu Sodom, bagenda okulaba nga nabo baagala kubasiyagiramu. Mukama yeebazibwe. How many witnesses? 2. When Jesus was on the mountain of transfiguration, Yesu bwe yali asaba ku lusozi, who appeared? 2 was Moses and Elijah. 2 bokka Mukama bye yasindika. Enoka naye mukulu yaliyo, kuba Enoka naye yagenda mu ggulu nga mulamu, naye Mukama yasindika Elijah ne Moses. Bwe tuddayo Mukama Katonda agenda kununula abaana ba Isirayiri. How many people did he send? 2 to witness about him. Ogenda wa Pharaoh. How many? 2. Moses and Aaron. But how about we go the story of Jericho? How many spies? Basindika spies bameka? 12. But how many gave a good report? How many witnessed right? 2. Bameka awo baleta report ennungi? 2. Joshua ne Caleb. Abalala basigadde bonna tebaleta report ennungi. But 2 were the witnesses abaleta report ennungi. So era ne mu ndagande kadde Mukama yali wana Isirayiri ekiragiro that the witness of 2 or 3 all words shall be established. Nti omuntu yenna nga
omulumiriza ekintu kyonna olina okuba n'abajulizi abasukka mu omu. Things balina kutandikira ku babiri. So number 2 is more of witness. Witness is like testimony. So number 2 is always about witnessing and testimonies. Examples nyingi nnyo mu Bible sigamba nti ngenda okwogera zino mbazimazeeyo nyingi nnyo mu Bible naye mpiikizeeyo ntono for the interest of time. Wetuba nga byetwogera bane bikola sense, so kutuwa kalike wakatukola bwenji wangu limpia subscribe ku channel. Number 3 representing divine. Number 3 is divine. Kwa mchimanyi Katonda ina Father, Son and the Holy Spirit. That's the Trinity, representing a Trinity. Number 3 representing fullness, okay? Fullness and completion. Fullness and completion, okay? Number 3 is so divine. Katonda existing in 3, Father, Son and the Holy Spirit, Trinity. No muntu naye, body, soul and spirit. Emikisa gya Katonda, Bible ejogerako like 30 folds, 60 folds and 100 folds. How many are those? 3. But yona yagala mu butole kyenyanja ennaku 3. After 3 days yagenda n'abulira enjiri. Mundaganye kadde bantu 3 abazuukira okuva mu bafu. 3. So does ne mundaganye mpya abantu 3 abazuukira okuva mu bafu. Bogenda ku story ya Nuwa, ekyombo Nuwa kyazimba kyaliko decals 3. Wansi niwaddako waggulu. For 3. Bogenda ku musajja gwe bayita Gideon bwe yali agenda okulwana n'olutalo Mukama yamugamba afune abantu 3,000. Abantu 3,000 Mukama n'amugamba nti aba dividing into the groups 3. 10. Okay? Mujjukira the 100 folds. Okay? Then ate Gideon musajja yomu before Katonda bana kutandika kola kibiina ne Katonda yamutestinga emirundi 3. So budde ni Mukama waffe Yesu. Mukama waffe Yesu ne yamala mu ntaana ennaku 3. Yamala mu ntaana n'avaayo. Mujjukira bulungi nnyo Pawulo bwe yali nga amiitinze Yesu yabeera muzibe okumala ennaku 3 days nga talina kyalaba mpaka bwe yagenda Yesu yali amusindise n'afuna okubeerwa. Otudde ku musajja wattu Peetero yeegana Yesu emirundi 3. Naye leeta Yesu bwe yamusisinkana yaddamu n'amubuuza emirundi 3, Peetero njagala okumuggyako kiri ekyokuba nga ali amwegaanye. Gwe omanyi okuba nga weeganye Yesu n'oddamu n'omulabako bw'owulira kyatwala Yesu okumubuuza emirundi 3 okusobola okulimuggyako ku mutima gwe. So number 3 representing a fullness and also divine number. And fullness kitegeeza ky'obujjuvu. Abamanyi Uganda mu comment section. Fullness ebigambo by'Oluganda bizibuzibu si byakumala kakyusa. Fullness kitegeeza ki? Obujjuvu. Fullness ate divine kitegeeza ki? Divine kitegeeza ki? Mujja kitugulira mu kikize mubiteeyi mu Luganda osobola kitegeera. Divine oterawo divine kitegeeza ki? So kwongera okubanga tukitegeera. Tugenda ku number 4. Number 4 ekikirira seasons. Ensi eno gye season 4. Nga mulimu omukyala gyagamba yamanyi 2 ziri season 4 mukwano gwake. Ekirala erina 4 corners. So number 4 is more of a balancing. Number 4 ogenda mu kitabo kya Revelation there are 4 horsemen abali ku balance 4. So it's more of balance and seasons. Tujja girwako nnyo. Tugenda ku number ki? Number 7. Number 7 erimu bingi. Number 7 yapyalinga Bible emirundi egisoba mu 7. Okay? 700 times, more than 700 times. Mu 7. Number 7 eno eri buli wamu. Simanyi nawe ngitandikira bannange kubanga eno abasinga gye mwagala n'okuteeka number 7 ndowooza ni number 40. Nebutudde ku number 7, number 7 representing a fulfillment. Okay? Representing perfection and fulfillment. Now again, number 4 representing a fullness. Now fullness ne fulfillment ebifaanagana. Fullness obujjuvu bw'ekintu ndowooza. Fullness kijjudde sikyo. Fulfillment kuba kutuukiriza. Kamwe kugamba ebigambo n'embituukiriza tekitegeeza bujjuvu, kitegeeza kutuukiriza. Ebintu njagala tubyawule n'abagamba olulimi luzibuzibu kubanga tubidifferentiating. Okay? Fulfillment okutuukirizibwa kw'ekintu. Okay, number 7 bwe tulaba Yesu tujja kutandika ku Yesu Mukama waffe. Yesu yayiwa ku musaayi emirundi 7. Okay? Eri okuba nga akusasula, okuba nga akugulayo
najjali akugula bakabaka wa sitaani omusaayi gw'emirundi 7 tugenda gibala, but next time bwendaba nfunye time nja kubabuulira ku ngeri Yesu lwaki emirundi egyo 7 agitegeeza ki. Number 1, mu Getsemane bwe yali asaba entuyo ze ne zifuuka omusaayi, tebyali bya kusanga nti just entuyo ne zifuuka omusaayi, no, waliwo ekyali kiriwo. Entuyo za Yesu zaafuuka omusaayi ne gwa ku ground. That was for you. Number 2, bamutwala ewa Sezaala wa Kayafa yali high priest, ne bamukuba ekikonde, abasirikale balina obuntu babitandako, naye omusaayi ne bamumanya n'ekirevu. Okay. Number 3, bamutikira engule y'amaggwa. Number 4, bamukuba ebigo ku mugongo. Number 5, bamukomerera emikono, bakwata emikono gye bamugikomerera. Number 6, bagatta ebigere bye ne babikomerera. Number 7, bamufumita effumu mu mbiriizi. Egyo gy'emirundi 7 Yesu gyayiwa omusaayi. Nja kuleka vidiyo akalala mbanyonnyole kubanga kikulu nnyo okubanga mutegeera. Omanyi Bayibuli egamba okkiriza kuva mu kulya n'okugula ekigambo kya Katonda, so kikulu nnyo okubanga otegeera Bayibuli. So mirundi 7, that was fulfillment, Yesu ng'akugula omukwano gwange. Bwe tuddayo ku story ya Yeriko, Mukama yagamba bakabona be nti beetooloola ekibuga ekyo okumala ennaku 7. Nawuliriza bulungi, mu nnaku 7 ezo baali balina okwetoola ekibuga ekyo omulundi gumu okumala ennaku 6, then olunaku olw'omusanvu bakyetooloole ku lunaku olw'omusanvu emirundi 7 era baleekaane. Naye nga mucwera Mukama Katonda yali alonze bakabona 7, bakabona 7 nga balina amakondeere 7. Mukama bulungi bazibe nnyo. Bwe tulina Naamani yebbika mu kidiba osobola okuwona ebigenge emirundi 7. Okay, ndebeka 7. Every after 7 days Nuwa n'asindika ejjuba eddala okulaba nga ettakoba lyali likaze. Eryasooka lyakomawo, eryokubiri teryakomawo, sitoli mugimanyi bulungi nnyo. Nokyolina okutegeera amataba go bwe gamala okukala, Mukama yajjusa n'agamba siddamu kutta bantu batondera mu kifaananyi kyange bwe bati, siddamu kikola. Kiki yakola? N'ateekawo akabonero ka musoke. Akabonero ka musoke okulaga nti tagenda kuddamu ng'akabonero. Buli wanaabagenda okuleeta enkuba yagamba n'alaba akabonero ako nga aresentinga judgment ye eri abantu. Nokyolina okutegeera Joel erina kkala 7, okyagenda ogirisakinga katamanyi kkala zirina ziri 7. Bwe twogera okuddayo mu bana ba Isirayiri bano baali balina feasts bazita batya, ebikujjuko 7 Mukama bye yabagambye biri major, omuli ekya Passover, Festival of the Unleavened Bread, First Fruits, feast bazita batya, the one of the Tabernacles, ziri 7 festivals Mukama ze yabagambye nga bana ba Isirayiri ze balina okubeera nabo. So number 7 eri throughout the Bible, but more of fulfillment. Omuntu yabeeranga musibe, yabeeranga muddu mu bana ba Isirayiri Mukama yaba instruction. Omuntu abeera muddu alina kubeera muddu okumala emyaka 7, bw'eggibwako ng'omuta abeera wa ddembe. Fulfillment kiwedde, whether Mwebbulaniya whether si Mwebbulaniya. Ettaka walina okulikalitivatinga emyaka 7, bwekiggwa lireke lisooke liwummulemu. Mukama yali wa bana ba Isirayiri instruction nti omuntu yenna bw'abanga atwaliddwako ettaka lye, nawe obanga olina ebbanja ndikulemu okusasula nga batwala ettaka lye. Naye ettaka eryo tebalitwalanga forever, no balitwala okumala emyaka 49. And 49 is 7 times 7, okay? 7 times 7 is 49. Myaka 49 bwejaggwangako nga bakuddiza ettaka lyo, tebalitwaliranga ddala. Kubanga ettaka Mukama yali yagabira abaana ba Isirayiri okusinziira ku bika byabwe. Okay? So naawe tuddayo ku story ya Nuwa. Mukama yamugamba ayingize ebisolo 7 ebiri kirini. Ebyali kirini yayingizanga peya. Naye ebiri kirini yayingizanga ebisolo 7. Pairs 7 ez'ebisolo ebiri kirini. Mukama bulungi bazibe. Why yayingizanga ebisolo 7? Tujja kibuuza Mukama. Bwe tuddayo ku bakabona ab'endagaano enkadde, yalina okubanga amazzi y'omusaayi ku bana ba Isirayiri emirundi 7 times. Ate era yagendanga mu watukuvu watukuvu n'amansira omusaayi ku lw'ebibi bye ne ku lw'ebyana ba Isirayiri emirundi 7. Kyova olaba ne Yesu yayiwa omusaayi emirundi emeka? 7. Abaana ba Isirayiri baali balina okulya omugaati, the unleavened bread for 7 days. Olaba Yesu yakwata 7 loaves of bread n'akola ekyamagero n'afeedinga abantu. All these things are not a coincidence in the Bible. They're not a coincidence. So number 7 there is so everywhere Bible nabagambye apenga more than 700 times. When you go in the book of Revelation, you see the 7 plagues. When you go back to Exodus, you know about the 7 plagues in Egypt, come back to Israel. So number 7 is almost everywhere. The Bible talks about number 7. It talks about which means Mukama yatonda
seno mu nnaku meka mukaaga then added 1 olukumula ezifuuka ennaku meka musanvu completion fulfillment 7 days. Number 7 is everywhere. So omuntu yenna wakubuuza nga Mukama Katonda ki kiraga nti Katonda gy'alinga omubuuza what is the day today? It's Monday. How do you know it's a Monday? Oli wakubuuza Yesu teyaliiyo mugamba which year is this? 2024. How do you know it's 2024? Because babala kutandikira ku Yesu. So Jesus' testimony even the year you were in omwaka gulimu gulagira ddala nti Mukama waffe Yesu yaliwo kubanga guno omwaka gutulimu wa 2024 batandika kubalira ku Yesu. So n'omwaka gulimu gukulagira ddala nti Yesu yaliwo obatakkiriza mu Yesu. So namba 7 eri wonna mu Bayibuli mujjukira bulungi nnyo Yakobo yakola emyaka 7 ku mukazi we yasooka ne bamunyaga ne bamuwamu omulala naddamu nakola emyaka endala 7 fulfillment gigwako. So namba 7 eri almost buli wantu wonna boddayo ku kanisa 7 eziri mu Bayibuli nga bizogera ku kitabo ky'Obubikkulirwa, the 7 stars, the 7 lampstands, the 7 angels, the 7 churches. So namba 7 eri buli wantu wonna. Waliwo ekimanyi nti n'Abayisirayiri baali bava mu nsi ey'e Misiri badisplacinga amawanga 7 the Hittites, Jebusites, Perizzites n'amalala ge badisplacinga kubanga bafuna ettaka eryo Mukama lye yabawa. So namba 7 eri buli wantu wonna bagambye appearinga more than 700 times. So ezo examples zokka zigenda okubanga bawaako ninga bonna soma Bayibuli ojja kulaba ng'eriso common everywhere. So the Bible talks about 7 days, yogera ku 7 weeks, yogera ku in the 7th month. By the way, atonement yalina kubeeranga in the 7th month. Is the month of atonement. Okay, yogera ku 70 years, ogenda mu the book of Daniel. Daniel yagendera emyaka 7 giyiseewo alina okwegayirira was fulfillment nga giweddeko. Mukama yeeragula mu kitabo kya Yeremiya nga yali emyaka nga giweddeko negayirira Katonda yasiibira n'okusaba ennaku 21. Obadde omanyi Daniel yasiiba ali kuki kyali kubanga emyaka giweddeko ng'alaba ekisuubizo kya Katonda kituuse ate ebintu birina kukolebwa nengira musaba n'okusooka ennaku 21. 70 years had passed. So 70 years it is so common. Number 7 it is so common almost everyone to know. But it's more of fulfillment. Kati tugende ku namba 8. Namba 8 representing a new beginning. So after 7 days, go to number 8. Okay. Kama ngamaze okutonda ensi eno, after 7 days, a new beginning. Number 8. Yesu abo yamala okuzuukira yaddamu n'alabikako eri abayigirizwa be nga alabikidde okusooka ku lunaku lwe yazuukira olw'omunaana. Jukira 7 days had passed. Nazuukira on the first day of the week, which is the 8th day. Yaddamu n'alabikako eri abayigirizwa be nga Thomas abadde akyawakana awo. It was after 8 days. Yesu n'alabikako eri abayigirizwa be eri mu Luke 9:28 gye kubanga olabawo. Number 8 eno regarding circumcision was also after 8 days. Omwana bwe yazaalibwanga bwe yali nga tannaba kumala ennaku 8 omwana oyo tebamucircumcisinga. So circumcision yali representing the new beginning. Omwana bayingidde mu ndagaano. So number 8 is about a new beginning, a new season wange etandika. Bwodda mu kitabo ky'Abaleevi n'osoma essula 9, Abaleevi 9 okutandikirawo niyo sooka Moses yagamba Aaron after 8 days offering a sacrifice for him and the children. Okay. So number 8 is all about new beginning. Okay. Then between number 40 enondoza nyejo komako. Video maybe next time. Nyejo komako number 40. Kwa nini baba mlipe subscribe ku channel no? Abajita choose generation subscribing ka message bane mka liking message so kutambula. Making number 40 is so interesting tujisuba. Ngatogera ku number 40 bado kimanyi nti erinnya lya Yesu mu Hebrew Bible it is represented by 888. Nabagambye number 8 itegeeza new beginning. 888 the Hebrew Bible. Now tulina okutegeera ku Hebrew like bwetugenda mu alphabet like A itegeeza 1, B itegeeza 2 bwetyo bitambula biteringa ennimi ezaffe endala. So numbers ezo zirina kye zitegeeza. Omuntu wandika 8 is the name of Jesus. It's not Jesus actually. Mu Hebrew taba Yesu aba Yeshua. Okay, si Joshua but Yeshua. Okay, ekyo ndowooza nakyo mukitegedde. Jesus is our new beginning. And again mu Hebrew Bible the book of Revelation has 888 nyukuta yagamba numbers. Okay, is a number 888. Is it a coincidence? Of course no. Katika number 40. Number 40 is representing like probation, pending, ekintu ekitanu pending time. Oba kyogere kya mu Uganda bane mujja tubigambo bya Uganda pending kye kiba kuba kulindirira.
tujja gamba kulindirira. Number 40 representing kulindirira ndo butyo kitwala. Number 40 mukatandikire ku ndooza Moses. Moses agiramu emirundi 5 mu Bible 40 5 times. Ekyogerera Musa bwe tuyita Moses yalina emyaka 4 bwe yadduka mu Egypt Misiri mulundi ogwasooka nga asa omuntu bwe yalaba nga atawanya abaana ba Isirayiri. Jjukira Musa bamulunda ku mazzi story bimanyi bulungi nakulira mu lubiri eti yabonabonanga bali banne naye ate omuntu n'adduka bali bajja kumutta naye mukudduka ogwo ina gyaddukira yamala emyaka 4. Okay, remember amaze emyaka 4 mu Egypt. He was 40 years n'addukayo. Bwe yadda eno gyadda Mukama okumusisinkana in the burning bush, it was after 40 years. So yalindira emyaka 4 mu Egypt nandira emyaka 4 eno gyaddukira Mukama n'amusikala mu ddungu ng'alunda. It was after 40 years. Mugata 40 and 40 it was 80 years. Mukama yamuyitira kugenda okujja abaana ba Isirayiri mu nsi ey'Emisiri eri gye yatta omuntu ate Mukama gy'amutuma agenda anyunyula abaana ba Isirayiri. Ndowooza kwewolereza musajja wattu ng'ate ogenda yekka olwokuba yaleka alina likodi embi. Mukama yeebazibwe ne Mukama mulungi ajja likodi zaffe zonna. Bwe yaddayo tewali yadde mutenda ali akyamulikobulayizinga babali bamwerabira. Naye bw'amala okujja abaana ba Isirayiri mu nsi ey'Emisiri abaleeta mu ddungu ng'esawulo 40 years. So yalindirira emyaka 4 mu Egypt n'alindira emyaka 4 mu ddungu ng'alunda n'akugenda n'ajja abaana ba Isirayiri n'abeera nabo mu ddungu okumala emyaka 4 wadde nga baali balina kumalamu ennaku 4. How many? Ennaku 4 nene zifuuka emyaka 4. Is it a coincidence? Mu ddungu lino Moses bwe yabeeramu Mukama yamuyita okumala ennaku 4 ku lusozi amuwa amateeka emirundi 2. Omuyita ogwasooka n'ajja yasanga abaana ba Isirayiri babumba ennyana nga bali mu gisinza amateeka n'akuba wansi n'agamenya. Mukama gabakomawo n'addayo ennaku endala 4. So ogataana emyaka 4 egyasooka egyokubiri n'egyokusatu he died at 120. Wadde nga yali yeegayira okuba ng'atuuka naye yafa ku myaka 12. Now bw'oddayo n'osoma mu Bible egamba omwoyo wa Mukama ataabisolirenga n'abantu. Mukama yateekawo limiti myaka emeka kwe yakoma 12. So now we know why Moses died. Okay, yali nga mutuufu obusungu Mukama yamugamba tojja kutuuka. So myaka 12 bwe gyatuuka because of the word of God yalina okugenda. Bwe tuddayo ku story ya Noah okuba yatonnya okumala ennaku meka 40 days and 40 nights. Ennaku 4 ekiro n'emisana enkuba etonnya nga basajja bali mu kyombo. Kali kaseera ka probation kakulindira abaana ba Isirayiri mu ddungu. Kali kaseera ka probation kakulindira Musa kyekimu mu ddungu kyekimu eri Egypt kyekimu zino ennaku 4. How about your Lord Jesus Christ, our Lord? Of course yasiba ennaku 4 okimanyi. Ennaku 4 kyali ki? Yali attemptingibwa Satan Bible kigamba yali ng'akimibwa Satan okumala ennaku 4. Why? Be prepared for ministry. Mukama yeebazibwe. Kali kaseera kakulindira nga tannaba kutandika buweereza. So teweerabira ne Musa naye ennaku 4 zeemala ku lusozi emirundi 2 yali talya yali tanywa kumala ennaku 4 naye yali mu kusiiba ennaku 4 Mukama amuwa amateeka. Oddeyo ku Elijah naye yasiiba ennaku 4 nga yeekwese mu mpuku oluvannyuma lw'okutta bannabbi ba Jezebeli I guess. N'amala mu mpuku ennaku 4 nga yeekwese yali mu dry. Mukama n'amala n'amuyitako n'amuyitayo sorry after 40 days. Let's go back to David, the story of Goliath. Goliath yekugumu okumala ennaku meka 4. But tulina okutegeera ku nnaku zinaana zonna olaba it's a probation. After 40 days Goliath is down. After 40 days nga Elijah ali mu mpuku he comes back. After 40 days Mukama Katonda ng'aleeta amateeka eri abaana ba Isirayiri bayasanga nga bali mu kusinza nnyana. So 40 days also is probation. Nimugenda ku Yesu naye yali nga nnaku 4 si 7 si 2 40 days talya tanywa preparation for his ministry. Tandaba kutandika biki kubanga aweereza Katonda. Nuwa kyekimu nabagambye enkuba yatonnya okumala ennaku 4 kyona misana atesiisa nga n'ekibuga Nineve Mukama yakiwa ennaku 4 40 days probation kubanga kyedenya okudda eri Katonda. The 12 spies abagenda okuspyinga ettaka. How many days? 40 days in preparation Mukama kubanga adestroyinga Jericho. Baspy bamala ennaku 4 nga baketta buli kintu kyonna. Probation. So number 40 is more of probation kuba kulindira kaseera kakulindira Mukama. So Mukama okuyita ennaku 4 amanya kakulindirira. After 40 days God is going to show up. During that time there is testing, there is what and what, but you have to endure. So kitwala budde bungi okukola video ngeri mukwano gwange likinga kaleke ko gye tuwakajja tukola bulungi nja kutusupport nyo kubanga oli mpya mukwano gwange subscribe ngeri bagita Chosen Generation video eziringa eno
bisanga wano siwalala wonna bisanga wano. So subscribe ku channel eno kona kade unachikola ekyo natekanga video betu tukupost buli lunaku ojja ofuna notification. Nibaza Katonda bananga asobozesezza okubanga mbatuusa ku bubaka buno nze mbasuubiza ebbanga ddene. Kale mukwano mbagalize bino byenjogedde tebikutwala mu ggulu. Ennaku zenjogedde olumu, 2, 4, 3, 7, 8 ennaku 4 sizikutwala mu ggulu. Disclaimer, okay? Ebikutwala mu ggulu bimanyi kutambula mu butuukirivu n'obutukuvu, but good to know ignorance is never an excuse. Kirungi okuba ng'otegeera Bayibuli. Okumanya Bayibuli si kumanya kirungi na kibi kyokka, no, kutegeera kigambo kya Katonda is good to know, okay? Kirungi nnyo nnyo kukyusa ennyo tuba twekuumira mu kumanya. Bane mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweyaba.